tuna amazzi nzinaaze bulungi tuzirangerange obuduredi ate ne gano gennyini just know with God everything is possible. Allahu Akbar. Take out once. Tindoza kahoiti mkalaba. Amina. Kono musajja wo mwekyusiza omububire bulungi. N'amaaso gakuuka n'obwoti. Pese bireda. Chokola yiwa nnyo ndowooza amazzi. Baby owulira otya kati? Obadde omaze ebbanga ki nga tonaaba? Muno yanyumye ddamu mulaba. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Enjo Marina akomyewo okumiitinga mukwano gwe. Buzibu kinkulaba okutewa n'akatabo ogenda soma. Meseji zaaki? Omanyi obisoma bino ebiri muno? Kuba amazzi gabikuwanike mpuucakuwala birungi. Zabbuli. Omanyi ogisoma? Bino nsobola obisomamu. Osobola okunsomeramu? Noliwo ogenze kujinja emyuka era olimusanga mulamu. Someramuko Zabbuli. Zabbuli? Zabbuli okuba nti anebulawo kale nombe nkaako giwandiikamu naye. Nti abamu tebategeera lulimi lw'oyogera. Anti amanya ne doosi Sulait standard nga bulijjo. Agenda asomeramu mukyala we Zabbuli nga weegamba. Nga wamaanyi n'ate waliwo ekisolo nga nakimuwangula. Yasobola okugenda omanyi Katonda yatonda ensi wabeera. Olwekyo ensi ezayogera olaba Zabbuli yayogera nti Katonda alibeera n'abo abalibeera bamucankanya mu kaseera akokulya amayirungi. Katonda alikola atya? Alibeera n'abo abali bamucankanyiriza mu kaseera ke. Abadde anoonya mirembe gye abadde anoonya mirembe gye. Bweyagalizaawo. Olwekyo Katonda yagamba mukole ebibi n'ate mu maaso ajja abasasula ebirungi. Kubanga mwe mukolanga birungi bibi alina kubasasula birungi. Naye ng'oli steady? Amakulu agali mu ekyo kiba kitegeeza nti oba tulina kukola oba olina okukola ebibi Katonda abe naawe. Kaakati mukwano mbadde nzize leero ensonga eri gye twali twateesaako nga nina muneeno byendeese leero mbadde nsaba ndyeko naawe ekyemisana. Okola otya? Ndyeko naye ekyemisana leero. Naye leero tugenda mbadde njagala tusooke mulongoose ku nviiri zino kuba zirabika bubi eri ku Rest Gardens omanyiiyo. Omanyiiyo. Omanyi nti abantu ababeerayo babeera balabika bulungi. Buli kyonsaba ngenda kikuwa. Naye leero muleetedde ekisooka omuli leero by'oyinawo. Leero muleetedde engoye, muleetedde engatto, nzize ne makasi nga njagala musala ku nviiri. Kati kaakati mwami wange mu buwombeefu obulungi nfukamidde nsaba onzikirize tugende. Waliwo ekifo we tugenda okugenda. Tuke tugende wali nga ogulamira wali. Tutuule awo tusooke tuliye tunaabeko. Tugenda kulya emmere tunaabeko. Kyoyagala gwe kyoba osaba. Leero kyoyagala ky'oba onsaba. Bwe tumala otereeza ebyo mpozi wamugambe ki ekiddako. Tugende mu Rest Gardens. Waliwo n'ebirala bye tugenda oteesaako naye ng'amaze onyirira. Ng'amaze onyirira? Leero. Anti adda mbuuza ku by'ennyumba nti eby'ennyumba oli bya ddala. Nnyumba mu Kaliso. Ebyo byonna tugenda biteesaako ng'amaze okunzikiriza
tugende bulungi tunaze enviiri mmere leero kijoyagala olyako kubanga oyo kulaba ng'ogaaya fene mayirungi oyagala lyako kireero ekyenyanja ekibisi kayinze ngamba tetumala budde Sulait tugende wali eri tunaabeko tusale enviiri webale kumpa mukisa ebyo ne wetubirekawo ebirwa bino abeere n'ebintu bye newatabireka Mario si ekyo ebirala kale bannaye katugende mu kunaaba ensawe mwemuli ebyaffe mwemuli ebyaffe bonna bali wano tugenda wali awongera okulamula omanyiwo Pero mañana atule wano mukasiikirize tutuuse wano badde omanyiiwo tubadde tokkiriza nti anajja anti twali twateesa ate saagala kutenguwa kitegeera wetuba tuteeseza tuba tuteeseza omwami tebamutenguwa omwami tebamutenguwa omwami omusajja asigala musajja lwaki aba atenguwalizibwa ndi muganda ng'oli mukiipo Sulait abagwere kwe baloko bakulaba bagambayo kagambo ki ababuuzeko mu lugwere ate famire ye eri eyo ekulaba bagambayo kagambo kikku mube bulungi sakono mukwenyumiriza mubyokutemula bannamu kakati Sulait waliwo kyembadde njagala tuteeseeko wagamba oyagala kgendako waka ompozi wamwewa palisa wagamba oyagala kgendayoko waka kati nze nina emmotoka njagala nkutwale onokkiriza tugende nkutwalira mu mmotoka tugende obalabeko tumale tuveeyo okomewo eno kyoga tokyayagala abeere eri oyagala abeere eno ng'omulaba bayinza omuntwalako naawe manyi abeeyo ayinza ogamba ono wafe wa ku kyalo ne bamuntwalirako awo ne bamunzibako kati onokkiriza tugende kugenda ku TikTok y'omuwala kuwamulaba ali live gendako kati ali live ne banno bagambe bagendeko twogera naye okkiriza leero nkulaba oyagala kukwatako oyagala olina oyagala okukwatako leero tuli nagamba newemba maazi otya olina ensonyi omukazi omutya Daira totya byonna naawe toyina omanya okitegeera zakuyina era n'olunaku lwemu batondabye gwe jasino nkuyina okitegeera nsomerayo kamu kokka bwe kati leero nsomerayo kamu kokka bwe kati leero akakamu
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Amin. Mikrofone nigidala. Aha, kye kiddako kati enviiri ekyokuzisalako agambye nedda. Funa amazzi nzinaaze bulungi tuzirangeranga obuduredi. Kati we tunaaba tugenze waka tebazikugaane waka yo bazikiriza. Eri ngabangana batya. Wakula weesalira waweze 18 ate ne zikendezako okukendeza kyagala nga bakendeza ku Justin. Ngale kujja kuwadekamu. Bwagala. Nedda kati waliwo kale waliwo buno. Kuneno bulebeeta. Bo bajjagena babujjajjamu buno weewuye. Nenga si nvi. Zisala. Ngojireko kamu kalabo bakasobola okuvaako. Ezo tuzijjeko obo tubujjeko obo. Amaze gagenda okuwoza. Kasaja sofunalika omu katido. Ka omu yaba omu. Aha, omo wa 5. Aha. Wana shampoo. Aha. Nate singa abadde liquid soap abadde akigattawo wonna. Shampoo ya shampoo bagundi. Walugenda kasapuna kala. Nela shampoo atingo. Shampoo bagundi. Kati betu batugulaye. Tugenda zirongoosa bulungi. Olabike bulungi. Irenga mugenda maaso omukyalo agenda ba 45 kuba wetumalaawo mbadde njagala mbadde njagala tugende wetunaaba tutudde eri ewaka tukomewo tufune ennyumba tufune omufaliso ne bizinesi nga tuvudde palisa. Kati nekyala oli gundi mukulu wange oli gundi muto wange yogambyeko ki yaŋŋambye ayagala kulabako naye kati nze nina mu mmotoka mulimu amafuta nina buli kimu nkiyina kati gwe gwogenda okunzikiriza. Onneesiga si bwe kiri onneesiga katugenda tambula naawe tukomewo tufune bizinesi tufune omufaliso tufunire n'ennyumba oleme osula wabweru kinnuma. Naye nange ekyenjagala olikubeerawo nange ndekenga ogesira twalinga bampisenga we baagala tebagenda kuddamu kuyisanga we baagala ndayira kweli kasale kuliwe kwa munana kaka ukundi twagala kaweyo. Kakati muganda okigosinga otumirako waliwo gwe wasaba boda bangi waliwo bawalabo abali okubakulaba emyaka baganda bange mama nzala yakone bakulu bange abalala muganda okigwe wasaba boda mwitanga gundi azida kwaliwo kwali kulaba ugezo katege live gwe nosobola n'omubuuzaako mu lulimi muje balabe manya nedobozi swide sunlight oli wamu wamujo kawenja just atogenda kuddamu bakawenja nja kulinya kolero otogenda kuddamu bakawenja sikyo nja kulinya kolero totogira mpale kyekiganye naye tewali obulamu buli fit teri mutawaana naye kati kakati we tuba tufunye bizinensi n'ebirala enkwaco yo osobola ogyerabira n'omuntu
kubanga waliwo atugambye okubwa kyeka kwe kwamuviirako n'ebyo byonna okitegeera kati ba abantu bamanyi okukubwa kwakyo njaga bye byakuviirako okwo olowooza ekyo kye balowooza kuba nga bwe wagambye kye balowooza. Simanyi nange naye ebyo awutabuugezi wala naye tosobola bivaako. ajja kulimba naye osobola okukendeezaako ebibuuzo biri bibiri. Ogenda sigala ng'obirya naye ojja kwefuga mpola mpola. Okendeeza akagaali okasobola okayita ku lusozi. Akagaali okayisa ku lusozi awo Nogendeeza mpola mpola. Anti abantu bagambye te swahaba banaye ngaakwacya nnyo ne bagamba swahaba someddu wate ngaakwacya nnyo. Netugamba watagwana. Gambe message. Lengako kasito. Agesa abamba abantu bati bagala. Kala kati sana tumai kwanta sinzo sawa ngani kalekerejo ai. Kale sewa. Nenge ekigere kigenda wona tugenda kinanza bulungi kinyirire kozo nenjala bambi bulungi tugenda kinanza bulungi kinyirire ne kwa tuliteekeko eddagala. Ya nange ngomuntu mukulu sikenjagala kujja kukuwanga kwati jako kubanga kati koolo watuleka awo waddawo ekiro ekyo waddawo koolo sagenda kuwa mukulu wange eri gy'osula. Obezi wano pakona siganirawo ate ffe twali tuzze n'otwerabirako bweragiza olwo obudde wali butankanye bali kubya enkubye mpulira bubi ogamba nze okudda kuba nobafalanya enkubye netwagala okufuna ennyumba obudde gaki wali omanyi ekitegeeza kati nga gwe nawe ogenda beera ng'olina ennyumba yo ng'eyo nga weggalira gwe olina ekisumuluzo nange nzija nenyingira olina obuliri bwonna ekkateni byonna nga we wabitugamba ogenda bifuna kasita tunaavaayo eri ewakae kati ogenda tuwala olunaku ki lwe tunajja nga wetegese bulungi tugende ewaka bakulabeko gwe onoosalawo oba tukulekayo oba tukomawo obudde bukukyolwayo kuba olwayo tugenda babbize tetujja sobola genda andi mubuuza ojagala sigalayo ojja kukomawo naffe oyagala sigalayo ojja kukomawo naffe ngenda sigalayo okakasa ojja sigalayo palisa owulira oyagalayo n'embiri mugenda zooza mu kibo tekibeesigamu ndaba abantu babeera musawo ne beesigamu ogenda zooza otya nga tebeesigamu kati saluni yali tennajjanga tukola tujja yiiya mujja kuyiiya engeri gye munaazikolamu kati mugenda tandika abadde ayina tuula wano omuntu agunzike muli tulina gunzika muli bwaki maaswe banaye sawa ya saluni akola atya tule eri bakwedde eno tule eri gyobadde bakolere wansiyo tuli mu saluni abatulaba awaaye agala kikola otya Salon slash the sunlight. Ayayaya. Ogenda kudamu itali kubala nga lebakutegera bagamba yeye obasiga bikono muganda. Alabika yeye. Onyumye. Oyagala onyumo bere wakawe. omukyala yenna gwe nnamusanga amuzanyirako ndabula. Naye ndabula. Yabatta. Banaye ekiriwa. Sulait ali mukwatako ndabula. Banaye tuli mu saluni. We are transforming Sulait the sunlight. Sulait tuli abadde yekwasa ko mala nyuma tawa bana akumma kaki. Umbrella. Bileta golabe. Hello to the Sulait the sunlight.
nje Marina una agenda mukyusa agenda no mukunaabako mutwe amalizo naba mutwa naba omubiri akyuse engoye abere wakabikkiriya malidadi sana ekyo kyewandikoze mata agambo muwa amagezi waliwo buno obuyiseme agenda kendezako just katini then enviri zoze bwe teri kusalako enviri za Sulait the sunlight Shala alongosa mwami we Sulait the sunlight aya ogenda ba sunlight yennyini kati awedde emirimu ng'ayakabwasi enyinza okubagamba ng'agenda kubakola atya ng'ayakabwasi abadde bagamba buno omukkiriza okukukwatako alina musaayi mumyufu olwekyo wemala omusala enviiri ogenda kukola ki ogenda kulabula ndanaabeko abakwanyi ogenda balabula nabagambe edda bakimanyi members tap the screen tulinako abantu 263 live yaffe saleko enviiri za sweet party baby oli fiti wama nange nzizeemu amagezi ebbafu ayinza nogikwata wano waati ne bayuwa tebyabakazi sibimanyi ogikwata wano ogenda kukwatirira Good boy. Hey. Lindako, soko lindeko. Mai. Soko teke wali wansi. Nego manyi ogendo shanana. Zeka kugamba abo mchire ku wano bagenda bate bacha kutegeera kyenyinza okugamba. Toyagala bakutya. Zizo kweziri. Just ndikendezaako bulike ettaka eto. Enviiri ozaagalako ki? Oluvaawo nga mulutawanyu Osookayo kola ki? tolaba nti oli munene Bajala atwera ne BTs. Bani. Olutana ulite. Tichingo ntunuulira Nawe tokikiriza lwaki tokkiriza olaba omuntu munayina omusaayi zigenda beera amalozi kuba ekyangwe ziddemu nga dread. nedda Transforming Sulait the sunlight. Uyo. Kana kawala kakano kagezaako mulongoosa. Ena kuba waddala kati. Ena kuba waddala nga ye sunlight yennyini.
Raina Kalevu. Akyali muto. Angel Marina. Akola airport pickups. Osobola okutambulako naye namba weri kubayo. Ya, namba weri kubayo yageza ko. Omunja bano nako ne baby wange ono. Ya basi. Tap the screen, tap the screen. Tap the screen tuli mu bantu 308. Maybe TikTok tap the screen. Tap the screen mulabe magic de. Mulabe magic. Mulabe magic ebintu bisoboka. Abasajja benjifuna wo. Omujeje omufule kyoyagala. Transform him. Bana duka. Naye tebasobola badduka. Transforming omusajja wabere wo. Naye tebasobola abasajja era limala neridduka ne likwongerako omulala. Yamusalako byagundi. Wala yebase n'omusalako obucudi. Tine omulala ayingiddewo soko yingireyo awo. Munene upi. Kero tewe dakiika 2 to bano bakumanyi wano. Yangola wano lwa abantu bagenda mbina. Kero tewe dakiika 2 ndishuwa lwa bakumanyi babo. Tujisebe bagenda mbina. Tugendo. Ndibogera. Akati twagala bogere. Ne tulikola endala ya YouTube banagera bajja twagenda. Ase banga tuzikubye zakwatayo. Bigambo ebisobola. Sigala kwa ne wali babiulya direct. Neka twaga tebira neka tugende okuleyo jaga kuno kova. Tebamanyi. Tulawo. Baga tebagamba kaola kataka yino. Ogenda tu wako. Ogenda tu wako. Kumazi. Agabu kumasira. Ate nekano kenyini. Agabu kumazi. Dema chagenza mu bisatu. Omwami agambye tujja gabu. Niyo musajja wa ina sente. Musajja muyibi. Oba kwa bali kulima. Masanyaza anti za kufanta. Yeah, man. Tugenda kutepia kunabamu. Kale. Mata inako akatono tuweka kadomola. Lita 5. Tutamya wano mpepe. Ngenda kuta. Neze ndaba kufa cyo kutamba faso azojiza ku maguru. Si ekisinga ndaba we bakola. Ndaba we. Ensinga yinzo kulu. Ya? Yebaga bikinga bisa. So muga kabiye ko esakana letea. Sumulira. Nida sa. Aluwo omwana mpereze. Ekibaito okuba ne good heart bannange.
abantu abamu ku kkubo ne mbajaji nga ne baba bulala twaga tugeze okulaba oba tulina kye tusobola okukola tukyuse ku bulamu bw'omuntu this time round twagala kukola kitasoboka ne Katonda asobola okukisobozesa ne kisoboka. Just know with God everything is possible. Allahu Akbar. Take out once. Ekimu kisoboka. Twagala Sulait family egende okuddamu mulabako yonna gye bali. Myra Angel MYRA space Angel wandika angle ANGLE. Nawe okyesiga. Tap the screen, share the live tulabe ekigenda maaso. Ya tulinako abantu 479 tugenda mu 5. Tap the screen, we go. We are transforming Sulait the sunlight. Twagala bere sunlight owaddala. Matwana omutekamu tuka ntumuvuga ntumutwala ena gye tulya gye tukola ki? Twagala. Wayo gigendeza wansi Angel nota kutulu. Oginyeko. Okay. So mwana mwala wono yewadde ya mulongoose. Kule. Tap the screen. Hey. Tap the screen, you go on. We are transforming Sulait the sunlight. Nachateso bachawabula enamba weri kubayo so gena ne mu inbox. Tap the screen please, we go. Myra Angel yakakutemu wano bannange mwana mwala mpya ku TikTok n'ebintu byakola ze namutidde ono mwana omuwala agamba ki? Thank you guys, bana mwebale nsima, mwebale kunjagala. Ne ku live mbeerako buli ssaawa 6 ez'ekiro most times ekiro tera mbeerako ssaawa 6. Thank you my people, mbagala nnyo. Akola atya? Enviiri? Mwagala tuzibaguze, mubadde muti. Tap the screen, we move. You can share. Sharing akabantu ba live yaffe etambule. The sunlight, we are transforming the sunlight. Sulait the sunlight. Tomwani. Somedda tosoma tomuli yokka. Mbeka brush. Wala abadde bagamba oyo mbega. Ali mbega kirizo mukwata. Bannange, you see the love. Mchala ali wano Angel Marina. Ageza kulaba nti atereza the sunlight we. Sunlight yeetaaga engoye. Kugenda binazaamu. N'ebirala. Tuna keno Angel kati ninyo. Sunlight yeetaaga kina kinti? Yeetaaga engoye, yeetaaga obuliri, yeetaaga ennyumba, yeetaaga business, yeetaaga engatto. Buli kimu tayina. Yeetaaga ki? Yeetaaga TV ne computer n'ennyumba. Aya basi. N'essimu. Aya. Omukyala ye takyasabirwa yafuna abadde bagala okwewandiisa longo namba. Wafunya dde omwami byaggwa. Wulira. Nuru, nabirako empaka live gyekoma ku bottom. Mwekoma ku baafu ye? Era gempale ekoma ku baafu. And Marina. No problem, nedda. Ate mpankuga basolo gibaninga. Ate wano mbasirabayo. Weeregeeza olalidengero ongamba.
Nzogendo givaako nga bagitu. Hey, then that's good. Bino bya ddala Sulait alina okyuka. Nandisabyeko omwajja anfukirireko bambi. Tojja labika maka. Togenda ndabi. Webinaabaamu nja bijja. Simanyi era onoonya we bandabira akamalo biketutu lyange. Live ate live tebasobola mulaba pozi ku YouTube. Nasi kibe kunukoba ensa ino mulaba ebitegere. Bana yengeri cyana. Ejirita. Oliranga ine ejirita. Nedda nanti nnozi kutazinyirire. Si ejirita just njala. Newe nkusula yako olumu nule ensi nekulaba. Sa ino kulaba. Feneddu wegenda tambulira wamu. Tulade mu shampoo. Omo wangoye shampoo yayoze. Shampoo yo w'abantu sebo oli muntu. Mukwocha muntu. Monsonyi obba kuba ebbina bannaye. Yenza kudda side. Kudda side ngeri. Ya. Ebadde tanzolabika. We are transforming. Abaana bawala bannanga balina emitima emirungi. Mukola ki Angel? Tolunyo munguza then tumale tuteekemu kashampo. Tuddemu tukute bulungi. Sawa zino biri ebikyafu ettaka nnyo ebaddemu right now lipendeezeeko ndooza katika black mukalaba. Wali zibadde za brown. Babuza nti okola mirimu ki Angel? Nze. Zendi camera person. Okola mirimu ki Angel? Airport pickups. When ali eyo booking anaye ng'obudde bukyali picking ekisaawe ojja kunsanga nga nakulinze dda mbitiibwa. Anayagala omunola ne Sulait n'angamba jangu. Ngenda kadda mu live yo batoliko. Nze ayo bakamera. Ndaba kamera. Toyogera nga kamera ngoli ku gundi yo. Business yo zimanyi. Sulait the sunlight. Mwana onabada trendinga ku TikTok yasangibwa Kasasiro mbere muzoganya. Ekyo kimpozi. Njagala kuddamu njiwemuko shampoo then nzinazo okusembayo. Okola mirimu ki? Nkola airport pickups. Airport pickups cheki. Ntambuza abantu okuva ku ssaawa Entebbe bakadaama baani mbatambuza okuva ku ssaawa Entebbe ne mbatwalayo nalina gye baba bali so babukinge ng'obudde bukyali. Ayagala booking akola atya? Ennamba eri awo ku bba yajja mu inbox yange ne tuteesa. Gana everything possible teri mbeera ya lubeerera. Ndowooza ka white mukalaba kati akavaamu. Kitandise Yali eri yabadde brown. Nga yava ne mu brown ng'ali kirala. Naye kati ndowooza ka white mukalaba. Yobala kyaganye. Ani ensi erina okulabako. We are transforming someone bannange. Bagasa. Obulago bwani obubwe. Agumegumemu. Akole. Ajja tukwatireko obulago. Okimanyi Sulait mweru. Atandise okweruka muno. Thank you so much. Kale nkola airport pickups wonna yeyandaba. Soko kaddemu ko. Kola airport pickups ng'obookinga nange nenkuna ku ssaawa Entebbe osanga nakulinze dda. Bino bye Genda maaso. bookinga ng'obudde bukyali ennamba eri awo ku bbayo ojje mu inbox yange tuteese. Airport pickup okufuga abantu okubajja ku kisaawe paka waka. Waka ewaabwe wonna wabalaga ku mulyango. Bunaabasajja oba picking abakazi bokka. Mukazi n'omusajja. Ate kya dimpo kibebi. Dimpo muzireke mwami wange. Saagala muzirabe nnyo. Mwami yakagere tekannavaayo kaako. Tusoze mpozi ku nviiri.
Lwakuba tetulina nakyo tugenda simuuza wano. Thank you guys. Bana yewe bali nnyo mata. Mwena bankwasija ku Ita mata ku mukova. Amina. Kono musajja wo omwekyusiza omububire bulungi. N'amaaso gakuuka fensi ebireda. Chokola yiwa nnyo ndowooza amazzi. Baby owulira otya kati? Obadde omaze ebbanga ki nga tonaaba? Tojjukira. Soddemu omubuuzaako. Baby obadde omaze ebbanga ki nga tonaaba? Akola atya? Ajjukira myaka oba emeka tamanyi. Lwe yakoma okunaaba. Myezi oba myaka ginaba myaka. Sulait mweru laba wano weru. Otandise okweruka. Otandise okweruka. Akuba scrub ate namwerabiddeyo. Nandi muscrubinze face neddawo bulungi. Alaali. Ayi namwerabidde. Kiwedde awo. Tap the screen, share the live. Myra Angel. Sharing. Following. Step cheddako. Ogilava ziba zino vako. Atuma wa boda sindike sente. Siba mulimo ko. Mama webale. Ndoza kati enviri nziraba. Enviri tezibadde wezi ababadde bazimanyi. Waliwo buyiseemu ddamu obusaleko. Ngenda busala. Sala mpola nezitakendeera nnyo. We are transforming someone. Nenga mukwano tonziwaayo. Tofunayo zi haki endala. My musada maite mumumanyi mumulage nti mumumanyi. Mulage nti mumumanyi ku nkova. So mubuze nga wawulira. Owulira otya? Nangeje mpira ngagundi. Mpira ngagundi Kalaudio. Kalaudio? Kalaudio yani omuzanyi wa firimu. Wakituwadde. Singa mwinayo okoka akantu akalinga ekyangwe malo yisa ku mimwa girabika bubi. Olugairo obakozesa. Biwenga akazi oyiseeko. Bankwene lipu baba. Owaaye. Bayi ayinza onyirira ennyo ne bamutwala ekiro. Yanyisanga kumpola mpola. Ayinza onyirira ennyo ne bakutwala ekiro. Kozi wetuva wano tuddawa? Bakole batya? Nange nsobola omunaaza wabakkiriza. Kuno kova si asobole ebyo nazo mubiri gwonna. Ate mazola akulika abakumanyi. Twagala bagende mu 10,200 awo. Omukyala agenda munaaza omubiri wamazzi ekyo Sulait. Airport pick up. Kola airport pick up ntegeeza gwakuma mu ggwanga lyaffe eya Uganda bookinga nange ng'obudde bukyali nkunone ku ssaawa Entebbe ogenda sanga nakulinzedde ennamba eri awo ku bbayo gigyeko onsange mu inbox tuteese mukwano. Mbuze ndaba okwepita ne bakwagaliza Sulait. Amina. Singa bonna tebeepita singa tetuliiwo. She's the one I love. Bannange. Leka. Bannange ono takisuusizza mulowooza.
emimwa giriko ebibi Yisako akazigo kano. Leeta akazigo gundi ntovaayo. Kaako kowaleesa. Ekali eri awo tuweerezeeko. ngenda kunaaza ogenda kwenaaza bakunaaze yabakunaaze omuwala osobola okwenaaza badde mmanyi akunaaze fe tubeere tuba tumanyi kigenda mu maaso ogenda oveeyo ng'omaze okwekolako Nalaavuyo banna era bawaatunula ebirungi. bulungi Ye maama. naye bannange ontakisuusizza n'emimwa gikuuse wajaasa mugiraba gibaddeko obwa blank just nze mu matunda ba Gateera. Kyaka musana gwe gwadde omwezi. Basenyiga nyanyi sinye gatyalete. kyanyiga ayaseenimu teka amatu annaye mutumiddeko nnyo mu bitiibwa babadde ki bane musharinga tuwere 10 musharinga tuwere 1k musharinga tuwere 1k tuli mu 7 7 mugenda laba magic tap on the screen share ansinga n'okunsingira kyenyinza okubagamba airport pick up bango kisaawo buli kaseera kola airport pickups gwakuma mu ggwanga lyaffe erya Uganda nawe agenda tusobola okuvuga ne tukutwala ne tukutuusa ku kisaawe n'olinya bulungi endeege nga nkutuusizza bulungi mu bitiibwa naawe akomawo bukinga nga obudde bukyali ogenda kusanga ku kisaawe nga nkulinze ennamba eri awo ku bbayo oba ogijja tuteese bibeera mu inbox ajja mu inbox ya mu inbox ijjako ennamba y'essimu ajja mu inbox afuneko ennamba y'essimu ye agala otambula agenda mu inbox y'omuwala awo message ejja tuuka oba funa ennamba y'essimu awo okozese whatsapp n'engalo leero zinaabyeko sambyako nange enkuba eyinza okugayuwa amatu nago gatukudde ye bannange ati ngenda yoyogana amazzi tekemu ako ogenda nabe ebidomola kyangwe mama nakituweerezeeko oba kiri waggulu Kamu. ogamba ekyangwe Kaita 10 akunawe kama. ak'amazzi agenda nabira mu bafu nagundi byonna agenda nabyo genda n'ebbafu amazzi saagenda naabaye nze gwe nnina mmala ng'atandudde talabisa nga mutegedde junior mungi Chris Wonders byabbiri mubbi lwaki tugula ebya akuwe gamba akuwe
Jawe baafu amaze agati. Amagulu gawumbe kodeka wansi. Tuweeko. Teeka ebigere omwo mu baafu. Biteeke mu baafu binnyikire. Kaakaguze dda weekali. Teeka wali. Suulaawo mu baafu. Mu ggwanga Uganda. Mwe tuli mu ggwanga. Ayagala kola kyagala kujja era kyatuleeterayo. Waba atuleeterayo empale nga tumulagirira location. Kola airport pickups nyongera obbajukiza bwakoma omuganga lyaffe erya Uganda bookinga nange ng'obudde bukyali kunoneko ku kisaawe Entebbe ennamba eri awo ku bbaayo osobola okujja n'ogijjako n'ojja mu inbox ne tuteesa akasemaniddaga. Ei balance babbi. Baki? Ate twamanyira bya live. Bana abali ku live, tap the screen. Etusambisambeke enkuba ndabanga egendo tonnya. Sulait, the sunlight is changing here. Asembere wano. Sembera je wakwita kwa observinga. Kirabe kigenda maaso omwana omuwala mulaba. From Kasasiro to heaven. Bigere biri mu baafu. Mwali ku lulenzirwe. Akola atya? Ali ku lulenzirwe. Right, so kande mumbulire. Ali ku lulenzirwe. Omwana omuwala ono Mayira Angel. Ali ku lulenzirwe luggwe. Lulenzirwe alumala. Naye kati oli otya hani? Naye olina omukwano ssebo nooza ogenda kummetta bumesi. Yakwira. Airport pickups nga bakoma muganga lyaffe erya Uganda nyongera okukujjukiza bookinga ng'obudde bukyali. Nkupiikinge bulungi ntwala ku mulyango gwonawona ngamba woogenda wekutuuse okitegeera ennamba eri awo ku bbayo gijjeeko ojja tuteese mu inbox. Mulagirira awo mu comment. Leeta engatto mukireku eno wansi ewa Nuuru MC Kunkova Junior Munuji wano mukireku wa MC Kunkova temanyi omanyiwo wano bagitawo Arua Park. Watagamba nti ali Busega oba Agamba nti ali alaika alikireka banda bula avugewo picha je ndoza akabiri mukalaba. Akabiri bakalabye Akasenya yaliwadde nkeebigere nga wansi. Tufune akasenya oso okasenyeemu awe oba okyakwatya Tugula akasenya. ya okusenya kujja bako akawungeezi akyakwatya kote ebigere Brush eri omwo. brush wagitaddewa iyo Oba nkuku. Stama just stama. Mwana kwosesa. Nkwagala n'omutima gwange. Watalango kasula. Kalango kasula Ekigere tekiriiko nkyakya. Ekiriiko nkyakya ekigere. Brush tekalabula. Tekalabula. Naye ng'obadde omaze ebbanga ki nga tonaaba? Empale gisereera. Ebikekaawo Bika ebintu byange. banga yamaze nga tanaaba mbanga ki myezi ebiri gyokka wasembayo naaba ng'onaabirawo
Basembayo n'abango onaabira wa Sulait the sunlight. Waliwo kumwala yotero naabira baby leterako ziri engato Nanye zinazo niidi okuba yeetaaga kimu bibiri agenda bisawa. Engatto ziyingiddewo. Engatto zino naye twaziguze mu kikadde. Ekikadde tekifa mangu. Mukimanya abantu abamu ebintu ebipya byononeka mangu. Ate ekikadde kiba kya bbeeyi. Ekikadde kiba kya bbeeyi ate kiba kigumu zino. Rabba takutuka ndoza mumulaba. Tekifa mangu ekikadde. Kigere kyakusala wano. Waliwo ekyakufumita awe? Wakuluma? Kikuluma nnyo eh? Kitegeeza weetaagamu ka treatment awo. Owulira obulamu bw'amazzi. Owulira ku bulamu bw'amazzi bwe bunyuma. Obulamu bw'amazzi bunyuma ki? Obulamu bw'amazzi bunyuma. Olaba akagere kabulawuni. Kabulawuni. Mutwala abantu ekkata wabe watwalako gundi ekkata Sulait the sunlight. Oluvannyuma lwa shiba wa mukunji okuba nti akomawo ntya. Waveeyo omulala twaleko Sulait ekkata. Muki? Wegomba genda wa? Ewa? Buju Khalifa. Ye wegomba genda. Buju Khalifa oba kizimbe kiri Dubai kiri Dubai. Dubai. Kirakati ku nyanja. Wakitegeera oti? Mane. Bobu Wine nkoja kizimbe kinene. Kyamaanyi? Oba otya? Kiba kirana? Kikuluma ekigere awe. Akakufumita neko kaavamu bakalemeramu. Okawuliramu bakavamu. Kikuluma nnyo. Kikuluma aka. Oba kyakufumita ne kivaamu. Tojagula eddagala tusseekoko. Kapiso. Oba kapiso oba ki? Simanyi. Obayo omusawo omu alikola live ajja atujjanjaba ekigere. Ekigere? Tekajja mumalako. Engatto ziizo ekyomala okuwuta ng'okyambaza. Then tumale tufune wano ebbaafu eno yennyini. Owulira otya? Owulira enviiri owebuse? Owebuseera ekigere kyamaanyi kirungi kirimu enjala bulungi. Ekigere kirimu enjala bulungi webale zikuuma. Nezino Kigenda maaso eno mukimanyira nange. Tulentuusa muntu wano. kola airport pickups bakuma muganga na Uganda booking ng'obudde bukyali bantu bange mu booking ng'obudde bukyali temugenda kwejjesa. Enamba eri awo kubayo mugifune mujje mu inbox yange tuteese. Neya
tweyanziza nnyo neyanzege. Kampola mpola nga toziseerera ezo. Ne ozireka awo. Jangu oyingire otule wano. Namuso kumanya nsomera muddamu. Lwakuba enkuba etonya ndowooza mugiraba. Jangu otule wano. Omulaba wuuli ava kunaaba. Sulait the sunlight. Tebirabika. Tuula, soko otuule. Soko otuule. Kakwesiimula, tofaayo tuula. Bambi tweyanziza nnyo tweyanziza. American height, yeah, American height. Right, soko otuule. Sibanga otudde, soko otuule. Nsoko otuule, bwe tofaayo. Soko otuule. Uno yajubye dda mumulaba. Kola mwezi. Esiige mu maaso olabise bulungi. Ntegedde. Enamba naye ng'eri 0706 79 47 29. Uno wano kabeeko kyabagamba. Abantu abagambayo kati. Nje baliko banyabo ne basiba batuuliriza ku TV yaffe no ba TV badikito bakisimanyi. Ze Sulait the sunlight. Bakunabako nakakuba kana katonye. Owuli okunabako yenkuba yetonye. Kirabika enkuba etegedde nti ngenda kunaaba. Gamba katamusana natana bakunaaba bampomye. Kitegeeza Anti musirike muwulire. Singa ensanze nga sinaba kugira. Obadde togenda kusobola. Ayandibadde mpangula. Kitegeeza oyina omukisa kuba abantu bagamba enkuba omuntu abanga alina kyagenda okukola enkuba n'etonya aba n'omukisa. Bano enkuba etonye ne Sulait atugambye enkuba etonye ku lwaye kunaaba. Wow. Nange simanyi. Kubanga waliwo omukisa. Nero omukisa kutubunza kutabaawo. Owulira otya? Nange kubanga mbye nti mpulira obulwi. Kubanga kyeva okukola kibi okunaaba. Nera kimanyi okukola kibi. Oba kola kibi kiti. Anti munayakawe kabeera wate munaye. Bannaffe batebagala tugume. Baba bagatugume. Kati ndowooza olaba oyina empewo tegenda nakufuwako yadde. Yenda kumanya wana kulaba nti asimana kulaba. Wanje? Yakundaga. Simanyi liso lyakwesa kunda bwe yali muigo aichi bwe yali. Owulira nkyusiza obulamu. Mpulira nkyusiza obulamu. Kituufu. Nakyo nakyo kibadde. Tobumanya nti kyekyo nate sife bali abadenga bakola ki abadenga nolwekyo Yongeza ku ddoboozi tebakuwulira abakulaba. Obagamba ki? Just kugira ugezi gundi solo kweyongera. Waliwo wano omwami agambye agenda okuteerako ssente munneebalizeeko agenda teeka ku ssaawa nga 10. Tata webale nnyo webale ddala simanyi wesinzidde naye kyonna kyogoza okutandikawo otyo. Siye gundi siye enkomero ya byonna. Sulait onsesezza nti enkuba etonye ku lulwo. Enkuba okutonya. Ati wetuva wano mpozi twagambye tuddawa? Tudda ku garden city. Rest Gardens. Rest Garden. Nkuvugemu. Ngemu kipa ku Rest Garden bwana lya kikoko kyange bakiramba gwamanyi. Dayira.
naye nga nkola airport pickups gwakoma mu ggwanga lyaffe erya Uganda bookinga ng'obudde bukyali enamba eri awo ku bayo gye mu inbox nkujja kuva ku ssaawa entebe paka ewuwo waka ku mulyango gwo wenkujja bookinga ng'obudde bukyali. Era nsigala nyigidde babadde bagamba nti bagala kuteeka musente babadde bagamba ati mfuki ogamba nti nsanyuse ngambye ogambye nti nabenyigidde kale simanyi ng'eki gye nkyogeddemu mpulira ennaku mpulira essanyu kubanga eno kimbalabe ekambalabe tujja gijjawo nayo naye ate sinze ndyawo nga kamyoso lwakuba lwakuba ki kati otuwala olunaku ki tugende ewaka otuwala olunaku ki tugendeko ewaka gye waŋŋambye palisa ewaka anti katonda wanabakkiriza tetugendayo tetujja kukola ki ogenda kuntwala onnyanjule nti ndi mukyalawo ogenda kuntwala onnyanjula otya kyalowooza tuba tugenda kimba nogamba maama taata biki biki mbuki najja kunfumbula ngaetooke nga tuli e Kampala tugenda okugeza nga genda otuuka genda okubikula ati ngale kyayo ettooke olyagala olinga Abaganda okwetooke mbyagala nnyo awetooke kale Sulait owalulisiye ggwe kati olyani era kano kapya kano ka Sulait kapya oba kakadde kati owulira weetwala ngaani nze sinze suli Sulait sana ati jidadi kati oli Sulait ani kizisi moto computer god and jidadi mbonsolo sukawao okuyita wisi osobola osukkirawo ddala nze kyenyinza bulungi nnyo wawawa enkaye esobola naye ate bali abagunda abeeri wanje ngamba bali bagundi abagamba nti tujje natwe tunaaba tuzze ayatokolusiyo gimanyi ayatukurusiyo Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum togimanyi eyo la ta'khudhuhu sinatun wala nawm togimanyi zinakubira nti gimaite basomeremu ngimaite ogimanyi ali kurusiyo nakubira nti ngimaite basomeremu duwe etandika eswala alhamdulillahi rabbil alamin a'udhu billahi minash shaitanir rajim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين nafuna ekyapa mmannya gange sente we zinaabulanga tujja sawa busawaawo duwa ebintu bitambule bulungi kale katusabe Allah wabanga kiri ntitubemu buli twabemu ne bakabamu waliwo atakitegedde wano tugaitanga kuneswa tuzwange tugende kubawo swa tuzwange tugaite kubawo ne bannange ndi ki gy'oli kati nakyo oli gyendi sembere nakyo oli gyendi sitabu simutawana Sulait the sunlight nange zinomanya nti ninzodde gukweniki ogweyagirya ediso tininza gweyagirya dewasiwewedde gyomete nti niyo gyonjagiye bannange oŋŋambye nti tolindekawo olaba bannange tena ekitunuza omukwano soka oŋŋambye obugambo obuwooma naye mukwano mulungi gukulembeza bigundi bikolwa bibi gwe mukwano okuwangala nolwekyo olaga muno nti munaye nze nkwagatira ndirwedde okubeera bino kino nakyo kubanga gwole yangambye sinze
yavudde nga ntamidde egundi kitegeeza sinawuliriza bigambo by'abantu nandi kati bwoba omanyi gyoba olina okuteeka mu matugo ate gwosamanya ndi kaswalidde Sulait niyankolera ati mulaba ono omwami ayogera ebigambo ebizimba agambye owuliriza ebigambo by'abantu ojjaka ng'oba olina kyobaze kijja kukomaawo naŋŋamba nina olondawo bye nnina owuliriza kati gwoba otulonze ekyo kyomanyi kikyoyagala ebyo naye baffe abasajja betusanga oba bemusanga Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.